Esawa yakati nkubuulire. Ensene eriko abantu bangi naye ndi omu kubakkiriza nti buli muntu omwavu oba talina kyayina teyagaana kukola bukozi. Ndi omu ku bantu abakkiriza tisi nti buli muntu sente ataziina nti yazifuna n'azoonoona. Ne waliwo ebintu bibiri by'olina okumanya. Waliwo ebintu bye tulina okumanya nga okuze. Ku bbanga eno nze ndi omu ku bantu abakoze ennyo. Nze omuntu omu abadde akolako ko nga akayimika essaawa nga nyinyuka leeti nenzire ewaka leeti nenkera ku makya ssaawa emu oba 12 n'odda ewaka ssaawa 6 gwa kiro n'enkya n'oddamu omwaka ne guggwako ng'okuza olunaku lumu Christmas ate nalwo ng'ogenda oddukuza oba Easter osooka ku mulimu n'omala n'ogenda n'ogira. Naye ku kyendabyeko waliwo ebintu bibiri bye tutaawula. Waliwo kye bayita okukola ssente n'okukola obugagga. Okukola ssente weetaaga jjasi kunoonya mulimu oba okufunayo ky'okola. Ekyokubiri n'okola nnyo. Ekyokusatu n'osevinga. Ekyokuna n'obaako by'ogula. Awo nno osobola okufunamu kasente olinayo akazigo ko topangisa olina akamotoka. Ebyo byonna byonna obisobola. Naye okukola obugagga kiralamu. Ku nsi kuno njagala kugamba teriyo muntu magezi gasobola kuwaga kugaggawaza. Amagezi gasobola kwongerako ku panchi nga kyobadde olina mu bwongo obwo n'obaako kyofuuka. Kyakubiri teri kkubo ttuufu likutwala mu bugagga. Abantu balina firimu ze bazannya ndala nnyo lwakuba bwe ziggwa munnaye tebabyogerako. Katonda yabadde mwene ensonga bakyogera bamaze kufuna. Ne walinga bastruggolinga tebasobola kubuulira akirimu. Ensonga y'okustruggolinga okufuna obugagga tebasobola kubuulira agirimu. Osobola okukola ennaku zonna ez'omwaka ne ziggwako n'okola buli kimu ne weerumya n'olya bubi n'okola otya n'ozimba obuzigo n'okola otya byonna. Naye omuntu okera ku makya ne bagamba wuuyo yakutte miliyoni 5 zizo yaguze kino. 5 za kashi 2 za kashi 2 3 4 bwe bityo. Ebintu ebyo birimu ekintu ky'olina okumanya. 1 omuntu anoonya obugagga alina okuyiga okukozesa ssente. Butya bw'okozesa ssente n'amanyi g'abalala okuba ng'ofunamu amagoba. 2 olina okuyiga okukyusa. Okukyusa oba kye bayita okwoza mu ssente. Kitegeeza ogenda kulya risiki okozesa obudde butini ozannyise ky'olina osobola okufunamu ennyingi. Bw'oba oli awo ng'olowooza ssente zo buli ky'oziteekamu okubaako ky'otandika zijja kufako ogula ebikalu. Ojja kuba n'ebikalu naye yala bwe zinaakuluma era ojja bitunda kuba ebikalu si source of income. Ebikalu bye bintu ebikuuma ssente zo n'ozirabako nti kale ebbanga lyenkoledde mbadde egundi e Dubai emyaka 5 kapoloti kange kako kendagayo naye sobwe kuba nga ya miliyoni 6 akapoloti okatunda. Ebikalu bitundibwa bw'oba tolina kireeta ssente buli lunaku. 2 omuntu anoonya obugagga olina okuba ne connection. Abantu ebiseera ebisinga bitambulira ku connection. Munnaye ebintu mubiyita ku revenue n'ojja ebintu e Dubai container n'etuukira awo abantu bazannya game ndala nnyo. Ebyo ne bituukirawo nga ne bituuka mu ngeri ndala. Gw'ogenda okuyita mu makubo amatuufu nga ssente zaawese dda. Eno ensi okubaako ky'ogaggawala olina okumenya amateeka. Kkiriza oba gaana. Either oba onabba misolo oba onaakola otya byonna abantu tebasobola kubuulira kituufu. Naye teri kkubo ggolokofu likutuusa mu bugagga ekyo tebakulimba. Era n'abo bano Katonda yabadde mwene ensonga. Wali eri mu struggle nga bakya struggling okubako we batuuka. Waliwo abeeramu eyo ensonga naye oyo tebamwogerako boogere ne wasembayo. Firimu ey'obugagga omuntu aginyumyako wasemba. Ne gy'atandikidde wano makkati tebatugambawo. Namba 4 okutambula oba okwetambulira. Njagala kugamba ku nsi kuno kkiriza oba gaana ebitundu 99 ku bantu boolaba ku nsi kuno. Kanjogere ku bannayuganda kuba bemmanyi. Ne boolaba bajjumbira kyaki abantu batambula. Kkiriza oba gaana kana ayina amatuggwe njagala okateeke bw'otyo. Abantu tebatudde mitwe mikalu. Bizinensi zoolaba ezo omuntu awanika wali sappule naye ng'ayinako gy'azungira ewalala. Abantu beetambulira. Sente waliwo wootuuka munnange n'obaako gy'olingiza ng'olingiza mu territory eri ey'abavundu ennya bayina zonna naye nga walayi ya Mungu akaguwa akakusaza tosobola kutula ku ddeeri. N'onoonya n'okola buli kimu. N'akasemberayo ddala. Okwekisikyenging ssente ne products. Okubaako ky'okyusa n'ofunamu.
wano okukyusaamu kitegeeza genda kusuubula. Abantu bazanya game n'akozesa ssente ze. Abantu basiranya bannaabwe n'awaayo ssente n'akuba gwali mu bizinensi ye bwe mukola mwenna ne bakwatamu bakiyita kukwatamu n'osiraana oli n'ayitawo. Kategedde kibula oba onoonya obugagga olina okumanya either ogenda kwetambulira, ogenda kufuna ku connection, ogenda kuyiga okukozesa ssente si buli saa nti ogenda kukeera, ogenda kuyiga ebintu ebyo. Abantu bakwata mu bannaabwe. Behind every successful man there is another man suffering, there is another man crying. Kamve wano